Essula eyokuna. Awo Bowaazi n'ayambuka eri omulyango n'atuula eyo, era laba muganda we oyo Bowaazi gw'ayogeddeko n'ayitawo, n'amugamba oyo nti, "Owange gundi kyama otuule wano." N'akyama n'atuula. N'atwala abasajja 10 ku bakadde b'ekibuga n'ayogera nti, "Mutuule wano." Ne batuula. N'agamba muganda w'omukazi nti, "Nawomi eyakomawo okuva mu nsi ya Mowaabu atunda ekibanja ekyali ekya muganda waffe Erimereki. Era mbadde ndowooza okukutegeeza nga njogera nti kigulire mu maaso gaabo abatuula wano ne mu maaso g'abakadde b'abantu bange. Bw'oyagala okukinunula, kinunule, naye bw'otoyagala kukinunula, kale mbuulira manye, kubanga tewali anaakinunula wabula ggwe. Nange nze nkuddirira." N'ayogera nti, "Ndikinunula." Awo Bowaazi n'ayogera nti, "Bw'oligula ennimiro mu mukono gwa Nawomi, kiri kugwanira ne Luusi Omumowaabu, mukazi w'oyo eyafa, okukuguza, okuddizaawo obusika bwe erinnya ly'oyo eyafa." Omuganda w'omukazi oyo n'ayogera nti, "Siyinza kukyenunulira nzekka, nneme okwonoona obusika bwange nze. Gwe weetwalire okununula kwange okwo, kubanga nze siyinza kukinunula." Era eno ye yali empisa edda mu Isirayiri ey'okununula n'okuwaanyisa, okunyweza ebigambo byonna. Omusajja yanaanulanga engatto ye n'agiwa munne, n'okwo kwabanga bujulirwa mu Isirayiri. Awo muganda w'omukazi oyo n'ayogera nti, "Kyegulire," n'anaanula engatto ye. Bowaazi n'agamba abakadde b'abantu bonna nti, "Muli bajulirwa leero nga nguze byonna ebyali ebya Erimereki ne byonna ebyali ebya Kiriyoni n'ebya Maloni mu mukono gwa Nawomi. Era Luusi Omumowaabu mukazi wa Maloni muguze okuba mukazi wange, okuddizaawo obusika bwe erinnya ly'oyo eyafa. Erinnya ly'oyo eyafa lireme okuzikirira mu baganda be ne mu mulyango gw'ekifo kye. Mmwe muli bajulirwa leero." Awo abantu bonna abaali mu mulyango n'abakadde ne boogera nti, "Ffe tuli bajulirwa. Mukama afaananye omukazi azze mu nnyumba yo nga Laakeeri ne Leeya abaazimba bombi ennyumba ya Isirayiri. Naawe okole ebisaana mu Efulasa, oyatiikirire mu Besirekemu, n'ennyumba yo ebeere ng'ennyumba ya Pereezi, Tamali gwe yazaalira Yuda, olw'ezzadde Mukama lyali kuweera mu mukazi ono omuvubuka." Awo Bowaazi n'atwala Luusi, naye n'amufumbirwa, n'ayingira gy'ali, Mukama n'amuwa olubuto, n'azaala omwana wabulenzi. Abakazi ne bagamba Nawomi nti, "Mukama yeebazibwe, atakulese leero nga tolina mununuzi wo, era erinnya lye lyatiikirire mu Isirayiri. Era alibeera gy'oli akomyawo obulamu, era aliisa obukadde bwo, kubanga muka mwana we akwagala, akusanyusa okusinga abaana ab'obulenzi 7 abamuzaaliddwa." Awo Nawomi n'atwala omwana n'amuwambaatira mu kifuba kye n'aba omulezi we. Abakazi baliraanwa be ne bamutuuma erinnya nga boogera nti, "Nawomi azaaliddwa omwana wabulenzi." Ne bamutuuma erinnya Obedi. Oyo ye kitaawe wa Yese, kitaawe wa Dawudi. Era kuno kwe kuzaala kwa Pereezi. Pereezi yazaala Kezuloni. Kezuloni n'azaala Laamu. Laamu n'azaala Aminadaabu. Aminadaabu n'azaala Nakusoni. Nakusoni n'azaala Salumooni. Salumooni n'azaala Bowaazi. Bowaazi n'azaala Obedi. Obedi n'azaala Yese. Yese n'azaala Dawudi.